Ayi Katonda omuyinza bintu byonna, Taata laba nga tuli mu maaso go Jehova, tukuwa ekitiibwa nga tukugulumiza kubanga oli mutukuvu, oli Katonda omwesigwa, oli Katonda ow'amaanyi. Kyetuva tukugulumiza Taata waffe omulungi, kyetuva tukugulumiza Katonda yakole ku lisi. Waayo omutima gwo, yimusa emmeeme yo mu mikono gya Mukama, yimusa omutima gwo mu mikono gya Mukama. Mugamba oli Katonda omusukkulumu, oli Katonda atalina kikwenkana. Kyetuva tukuwa ekitiibwa Mukama, yimusa omutima gwo tusinze Mukama. Wanjagala ayi Mukama, wanjagala wansaasira, wanjagala ayi Yesu, wanjagala nonsaawula, wanjagala nga sinnakumanya, wanjagala wansaasira. Gamba Mukama nti weebale kunjagala Mukama. Wanjagala Yesu, wanjagala wansaasira, wanjagala nga sinnabawo, wanjagala bwe wanjagala nondaga ekisa kyo, wanjagala ondaza omukwano. Ayi Mukama, sinza Mukama nga tugenda mu kigambo, nga tugenda mu kigambo kya Mukama, nga tugenda mu kigambo y'emmere yaffe ey'omwoyo. Bwe njogera ku kigambo, njogera ku bulamu bwaffe. Bwe njogera ku kigambo, njogera ku kubeerawo kwaffe. Bwe njogera ku kigambo, mbeera njogera ku ndagiriro y'obulamu bwaffe. Wanjagala, sinza nange. Wanjagala wanzaawula, mugambe Mukama ogulumidde okusinga byonna. Waggulu waggulu Mukama tukuyimusa, waggulu waggulu Mukama tukuwa ekitiibwa. Amina mukwano, Mukama yeebazibwe nnyo. Mbaaniriza mwenna abali mutweyungako okuva mu mikutu egy'enjawulo. Mukama abawe nnyo omukisa, mwebale kutwegattako ku saaviisi eyo. Oba oli mulokole oba toli mulokole, ffe tukwaniriza mu linnya lya Mukama Yesu. Era tukkiriza nga buli muntu eyatondebwa Katonda, ekigambo ekivudde eri Mukama kiba kikyo. Haleluya. Yesu omulungi yeebazibwe nnyo abaagalwa. Njagala okwebaza Mukama olw'ekiseera kino ekirungi mwatutuusiza. Njagala okugulumiza Katonda akuwadde obulamu
njagala okugulumiza Katonda akolesewo ng'oli mulamu, kubanga bangi bafudde naye gwe okyali mulamu. Si lwakuba nti gwasinga obulungi, si lwakuba nti munnange Katonda omusanyusa nnyo, igwe tyabala bamunyiiza, naye akolesewo olw'ensonga nti akulinako pulaani ennungi. N'abo baatutte abadde abaagala era nabo balinako pulaani ennungi. Ebintu byonna ebiba mu bulamu biba birungi ku lwa Mukama waffe Yesu. Kizibuwalira abantu bangi okitegeera, nange nali omu ku bekizibuwalira okutegeera nti Katonda aleka embeera nnyingi zitubeeko olw'okwagala kwe. Ebiseera ebisinga singa tukkiriza Mukama n'afuga mu mitima gyaffe, ne tumukwasa byonna ebitukwatako, tugenda kwezuula nti yalina okuteesa okulungi. Kizibuwala nnyo, oyinza n'okubuuza Katonda nti nze nakukola ki? Ng'olaba ng'embeera gy'oyitamu enzibu, ng'olaba ng'obulamu bw'oyitamu obukalubye ennyo. Kituufu bukaluba mu ngeri emu oba endala, naye njagala okukakasa kino nti Katonda asigala mulungi era alina okuteesa okulungi eri obulamu bwo. Katonda asigala mulungi era alina okuteesa okulungi eri obulamu bwo mu buli mbeera yonna gy'oyitamu. Mukama akumanyi. Tugenda kugenda mu kigambo kya Mukama. Ekigambo kino nno kitugenda okwogerako kye kigambo eky'okukkiriza tukyusibwe. Kye kigambo eky'okuva mu mbuga. Tulina ebintu bingi ebisibye obulamu bwaffe. Tulina ebintu bingi ebitulemesezza okutuuka mu magenda gaffe, naye nga tulina obuyinza obubivaamu. Kye njagala okwogera naawe ampuliriza olwaleero nti Mukama asobolera ddala okukuggya mu kifo ekyo w'olabiranga ebintu ebigaanyi. Era bw'okkiriza Kristo n'afuga mu mutima gwo, ogenda kuyingira obulamu obulala. Ogenda kuva mu kifo ekyo w'oli. Eyatutandikako atumanyi era atwagala nnyo. Tatulese era tatwerabidde. Ye Katonda eyakutonda. Ye Katonda eyakuyita. Ye Katonda akuleseewo ku lw'okwagala kwe okulungi kw'alina gy'oli. Natambuliranga wansi w'omukono gwa Yesu, abalabe ne bwe banannumba, ndibawangulanga ndi naawe. Natambuliranga wansi w'omukono gw'Omukama, abalabe ne bwe banannumba, nze ndibawangulanga ndi naawe. Njagala kubeerawo w'oli, njagala kubeerawo Yesu, njagala kubeerawo w'oli, njagala kubeerawo, njagala kubeerawo w'oli, njagala kubeerawo Yesu, njagala kubeerawo w'oli, njagala kubeerawo. Omutima gunnuma guyaayana, guyaayana, gwagala Katonda waffe. Omutima gunnuma guyaayana, gwagala Katonda wange, sebo omutima
Tata uyayana ayi Mukama. Oh wanjagala Yesu, wanjagala wansasira, wanjagala ow'ekitiibwa, wanjagala wansasira, wanjagala nonzije waleyo, wanjagala wansasira, wanjagala nompita omwana, wanjagala wansasira, wanjagala nomponya endwadde, wanjagala wansasira, wanjagala nompa n'obulamu, wanjagala wansasira, wanjagala ondaza omukwano, wanjagala wansasira, yakwagala Yesu, yakwagala kulaze ekisa. Mugambe webale Mukama, mugambe Mukama webale, mwebaze olw'ekyo kyolaba mu bulamu bwo. Mugambe Mukama wanjagala olw'ensonga eno. Oh sebo webale Yesu, sebo webale Mukama, sebo webale. Yesu oli mukulu Mukama, yimba Yesu, Tata oli mukulu Kabaka, Yesu wange oli mukulu Yahweh, mugambe Yesu nga oli mukulu Kabaka, mugambe Yesu, Tata tewali akwenkana. Oh webale kanyonze webale, wanjagala nyonze webale, wanjagala nyonze webale, wanjagala nyonze webale Yesu, webale yansisikana, webale gwe Yesu munange, webale yampanirira, webale yanzije waleyo, webale okunjagala. Webaze Mukama, mugambe webale Katonda omulamu, webale Mukama gye wanzija wala. Bangi yatujja mu kukaaba, bangi yatujja mu kusinda, yatujja mu kulemererwa, yatujja mu kujookebwa, yatujja mu butalowoozebwako, yatujja mu kusuulwa, yatujja mu kuba enfuuzi, yatujja mu bitositosi, yatujja mu maziga, yatujja mu kulya kasasiro, yatujja ku street, yatujja mu kubonyaabonyezebwa, yatujja mu kutulugunyizibwa, yatujja mu kukolwako ebyambyone, yatujja mu batagasa n'atuteeka mu bagasa. Ne Mukama ng'oli mulungi, ne Mukama ng'osaanidde, ne Mukama ng'ogulumidde, ne Mukama ng'oli mutukuvu. Ibe wanjagala nonzije waleyo, wanjagala ondaza omukwano. Naye Mukama wanjagala konkinze,
naye Mukama wandabako kinze. Naye Mukama wansiimako kinze. Naye Mukama, kibuuze Mukama, siima Mukama, woolibira byekange ebitatambula, woolaba nga atannatuuka gy'olaga. Naye okuyita mu kwebaza ne mu kusaba, okuyita mu kwebaza ne mu kutendereza, bye twagala bitegeezebwa eriye. Naye Mukama wanjagalako nkinze, naye Mukama wandabako nkinze. Eyali tasaana eyaganibwa, ayi Yesu nonyimusa nkuweereze. Yakwagalako ki Mukama? Bangi bali ku street beetunda, bangi bali mu kukola bwa malaaya, bangi bali mu kunoonya bashuga mami babawase, bangi bali mu kubba, bali mu kutta, bangi bali mu kukozesebwa ebitasaana, bali ku biragalalagala banuusa, bangi bali mu kufuuwa njaga, bangi baafuuka bawaddanga. Bw'otunuulira abaana be wakula nabo, be wasomanga nabo, bangi ku bo baafuna dasiriimu, ensusu zaabwe zaafuuka ebyeneena, empisa zaabwe zaaweebuuka, bangi baafuuka ebisulo by'omunyazi sitaani. Naye gwe Mukama akyakukumye. Waliwo ekisa era waliwo ensonga lwaki akuleseewo. Alina ensonga ennene ku bulamu bwo. Abavubuka bangi emyaka gy'olina bali mu kukola bitasaana, naye gwe akulokodde, naye gwe akuyambye. Bangi bali mu kwerenga, batambuza bwereere, batambuza bukunya, banoonya ssente mu bubi. Toli omu ku abo. Weebaze Mukama. Ssebo Mukama, wanjagalako ki? Kankwebaze. Haleluya. Yesu omulungi yeebazibwe nnyo abaagalwa. Njagala okwebaza Mukama olw'ekiseera kino mwe tuli. Njagala okugulumiza Katonda mweza bintu byonna. Oyo ssuubi lya bulamu bwo, ssuubi lya magenda go, ssanyu lya mutima gwo, ssanyu lya mutima gwo. Bwe njogera ku ssanyu lya mutima gwo, simanyi omanyi kyekitegeeza. Ye Katonda asangula amaaso gaawo agajjudde amaziga. Ye Katonda akwata ku mukono abajooge n'abayimusa. Ye Katonda amanyi amagenda go. Bwe njogera nti ye Katonda amanyi amagenda go, ye Katonda ayingira mu bulamu bwo, ye Katonda akola mu bulamu bwo, ye Katonda afuga mu bulamu bwo, ye Katonda akusaasira, ye Katonda akuyimusa, ye Katonda akufuula ow'enjawulo. Ng'oli wamu naffe mu kusaba kuno, Mukama akufuula ow'enjawulo, akukyusa ku mikwano gyo, akukyusa ku baana ba famire y'ewammwe. Ensi byekwogeddeko tebigenda kukubaako. Ekitiibwa kya Katonda kyokka kye kigenda okubaako. Omukono gwa Mukama gwokka gwe gugenda olabisibwa ku bulamu bwo. Emirimu gya Katonda gyokka gye gigenda okukolebwa mu bulamu bwo. Okuteesa kwa Mukama kwokka kwogenda otambuliramu. Engalo ya Katonda yokka yegenda okukomako. Ekisa kya Mukama kyokka kye kigenda okusisinkana. Nsabye ayi Mukama osisinkane abakazi n'abasajja. Kyusa endaba yaffe ey'ebintu. Kyusa amagezi gaffe otuwaagamu. Tunyweze, gula amaaso gaffe, tuve mu nnyumba ey'obusibe, tuve mu nnyumba ey'obwavu, tuve mu nnyumba ey'endwadde, tuve mu nnyumba ey'obutamanya,
tuve mu nnyumba ey'obusiru, tuve mu nnyumba ey'obugwagwa, tuve mu nnyumba y'abalema. Katonda azibula amaaso go. Mukama alina ekifo waakujja. Mukama akwawulako byonna ebadde byasiba endowooza zo. Buli ekibadde kyakwata obulamu bwo Mukama akikugjamu. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu. Nangirira okukola kwa Katonda mu bulamu. Nangirira okuteebwa. Nangirira eddembe ku bulamu bwo. Buli ekibadde kyasiba obulamu bwo, buli ekibadde kyakwegattako okukulemesa, buli ekibadde kijja okunafuya, buli ekibadde kikubuzaabuza nga kikudaivatinga, nangirira okuteebwa. Amaanyi ga Katonda gakusisinkana. Ekisa kya Mukama kikukomako. Mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu gwe nsinza. Nangirira enkyukakyuka mu bulamu. Nangirira enkyukakyuka mu ndowooza yo. Nangirira enkyukakyuka mu ntegeera yo. Mukama akwawuleko byonna ebitagasa. Mukama akwawuleko byonna ebitakuzimba. Mukama akwawuleko abantu abakyamu bonna. Mukama akwawuleko emikwano emikyamu. Mukama akwawule mu bifo ebikyamu. Nsabye ekisa kya Mukama kikkulembere. Engalo ya Katonda ekkulembere. Mukama akyuse amagezi g'abantu abakwetoolodde. Buli wabadde walina okuva ekizibu, nsaba Mukama aggalewo. Nzigala buli mulyango omulabe gw'abadde aggula ku bulamu bwo. Buli kkubo ly'abadde atema okusobola okutwala mu maziga, mu kukaaba, mu kusinda, amakubo ago ngaggala. Nangirira emirembe gy'oli. Nangirira essanyu gy'oli. Nangirira obuwanguzi gy'oli. Nkulangirirako okubeera omutwe so si mukira. Nkulangirirako okubeera waggulu so si wansi. Nangiridde engalo ya Katonda ekkulembere. Omusana gukwakire. Mukama akuzibula amaaso. Mukama akufuula omukisa mu maka go w'oli. Mukama akufuula omukisa mu kifo w'oli. Buli w'onaagenda ng'ekitiibwa kya Katonda kirabisibwe ku bulamu bwo. Engalo ya Katonda erabisibwe. Tebaasinze ggwe ne banaalaba ekitiibwa kya Mukama nga kibaakira. Ekitiibwa kya Mukama kitambulire ku bwenyi bwo. Feva ya Katonda egwende ku bwenyi bwo. Kwata ku kyenyi kyo. Kwata ku kyenyi kyo. Mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Nangirira feva ku bwenyi bwo. 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 Nangirira feva ya Katonda. Nangirira entiisa ya Mukama ebeere ku kyenyi kyo. Entiisa ya Katonda ekukkeko. Entiisa ya Katonda ekunyweze. Entiisa ya Katonda ekuyimuse. Entiisa ya Katonda ekwambale. Omukono gwa Mukama gukunyweze. Nsaba engalo ya Katonda ekukwateko. Mukama asangula amazzi go. Mukama asangula amazzi go. Mukama Katonda ayamba. Akwate ku mukono akuyimuse. Akwate ku mukono akuyisaawo wabadde nga wazibu okuyita. Asante Mukama. Osaanidde. Kwata abakazi n'abasajja ku mukono Mukama. Mukama akuyisaawo awabadde nga wali okulemererwa. Embeera yonna ebadde etisse obulamu bwo. Mu linnya lya Yesu Kristo gwe nsinza omulamu. Ngisiimulawo. Ngisiimulawo. Buli ekibadde kikkanga, buli ekibadde kikutiisa, buli ekibadde kikutakyalinga mu ndowooza, buli kintu kyonna ekibadde mu ndowooza zo nga kikyankalanya obwongo bwo, nga kyagala okutwala mu kuzikirira, kyagala okutwala mu kubula, kyagala okujja mu kisa kya Katonda. Kwata ku mutwe gwo. Kwata ku mutwe gwo. Kwata ku mutwe gwo. Kwata ku mutwe gwo. Mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Njogera buli ekibadde kikyankalanya obukazi obwongo bw'omusajja ono omukazi. Buli ekibadde kikyankalanya endowooza ze. Kimuleetera ebintu ebikyamu. Kireeta endowooza enkyamu. Kireeta okufumitiriza okukyamu. Kireeta okuwulira okukyamu. Buli maanyi gonna ng'ekizikiza gabadde galwana n'obwongo bwo.
agabadde galwana n'omutima gwo. Endowooza z'abantu nnyingi zaawambibwa. Eriyo omuntu eyawambibwa obukaba. Ekyeyo ekyo kyawamba endowooza zo, tosobola kulowooza kukulaakulana. Olowooza bintu bikyafu, n'ebyolowooza bye biri mu kukusiba. Waliwo endowooza z'omuntu ezaawambibwa. Waliwo ebintu ebyawamba obwongo bwo. Buli kulowooza by'ossaako amaaso. Mukama asiimuula mu byonna. Mukama asiimuula. Ntuma malayika w'obutonde okusiimuula buli kikyafu ekibadde mu ndowooza zo. Ntuma malayika w'obutonde okusiimuula buli ndowooza embi etabadde ya bwa Katonda munda mu ggwe. Siimuula. 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 Siimuula olulimi lwo. Akamwa ako nkalangirirako okwogera ebigambo byo bwa Katonda. Omutima gwo leka ebeere ensibuko y'essanyu lya Katonda. Kwata ku mutima gwo. Omutima gwo leka ebeere ensibuko y'emirembe gya Katonda. Leka ebeere yeekaalu Mukama mw'atuula. Kwata ku mutima gwo. Mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu, nsabira omutima ogwo okulokoka. Nsabira omutima ogwo okwakirwa omusana. Nsabira etabaaza ya Katonda okwakira omutima gwo. Nsabira etabaaza ya Katonda okwakira omutima gwo. Etabaaza ya Mukama leke yakire emmeeme eyo. Etabaaza ya Katonda leke yakire amagezi go. Bw'otyo bw'onoolaba ng'omukisa. Bw'otyo bw'onoolaba ng'okuwangula. Bw'otyo bw'onoolaba ng'ekitiibwa. Bw'otyo bw'onoolaba ng'amaanyi. Bw'otyo bw'onoolaba ng'okuganja. Bw'otyo bw'onoolaba n'amagezi. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Haleluya. Yesu omulungi yeebazibwe nnyo abaana ba Katonda. Njagala okwebaza Mukama olw'ekiseera kino kye tulimu. Njagala obayozaayoza abatuuse ku lunaku luno. Ennaku zaffe ziweddeyo, eri muntu yenna n'atugoberera ku mukutu wonna w'oli. Tugenda kuba ne conference egenda kukwata ku buli kitonde ekikazi n'ekisajja. Nzikiriza nga Mukama agenda kwogera n'abo abalina emmeeme ezimaliridde okuwulira eddoboozi. Soogera nga muntu, njogera mu buyinza obwampeebwa nga ntumibwa okwakisa omusana mu kizikiza. Mukama atutumye nga Truth and Justice Ministry of God okwakisa omusana mu kizikiza. Ekitiibwa kya Mukama kigenda kukwakira. Bw'onakkiriza amazima, n'amazima gagenda kufuula waddembe. Makko essula y'omunaana. Makko essula ya 8. Ngenda kutandika n'olunyiriri lwa 22 mpaka ku lunyiriri olwa 26. Yesu alina gw'ayagala okuwonya. Waliwo by'osaba Mukama, naye Mukama alaba ng'okusumululwako olina okusenvula ove mu kifo w'oli. Olina okusenvula okuva 22 Grace, okuva 22 mpaka 26. Makko 8 22 mpaka 26. Mukama ayagala kubaako ekifo waakujja abeeko waakussa. Katonda waffe atumye abaweereza mu bika eby'enjawulo. Buli omu n'okuyitibwa okumuliko, naye nga kwakugasa yeekaalu ya Kristo. Nziza okubuulira amazima. Yesu gwe tusaba alina ennono z'akolerako okusobola otusumulula. Bangi baavibwako dde ebibasiba, ndowooza zaabwe ze zikyabasibye. Bangi baali badde bagagga, obwongo bwabwe bukyabakumidde mu bwavu. Waliwo embuga mwe tuli, ezimu za malala,
za mize, za mikwano. Embuga ezo ze zisibya obulamu bwaffe. Bwe tulokoka, kankitereeze njala okiwulye bulungi, omuntu bw'alokoka n'amala okwatula Yesu Kristo, atandika okusomesebwa abaweereza Mukama bataddewo mu birabo Yesu by'atugabira, okuli ekyobutumwa, obunnabbi n'ebirala. Omuntu oyo atandika okusiimuulwa ebintu ebikyafu ebibadde mu bwongo bwe, n'akyuka n'ava mu makubo amabi n'adda mu makubo amalungi. Ekyo nno kimunyweza okubeera omwana wa Katonda omutuufu, era n'atandika okutambulira oba okulya oba okuexperiencinga amaanyi ga Katonda ago ge yayingiramu. Bw'olokoka n'ogaana okukyusibwa, oyonoona ebiseera byo bingi n'omala emyaka mu bulokole. Leero eriyo abantu abamaze emyaka 3-4 mu bulokole, naye nga bwe batuukako leero balinga abalokose eggulu nga tebamanyi. Tukkiriza amazima ne gatuula mu ffe ne gatunaazaamu buli kimu. Mukama atuwadde amaanyi okufuga, okumenya n'okusimbula n'okusimba. Naye amaanyi ago tegalabise mu bulamu bw'abasajja n'abakazi bangi lwa nsonga bakyawa ekintu ekiyitibwa amazima. Amazima bwe gagaana okuba mu ggwe, ogenda kusiba obulamu bwo, omala emyaka mingi ng'obala myaka gya kulokoka naye nga tewali mugaso gwa kulokoka. Nga ne geyeena bw'ofiira awe ogenda mu geyeena. Kiva ku ki? Tukyawa amazima. Amazima galiwa? Ngenza mu Bayibuli. Mako 8:22. Ne bajja ne batuuka mu Besusayida, ne bamuleetera omuzibe w'amaaso, ne bamwegayirira okumukomako. Olwabirimu 3. N'akwata omuzibe w'amaaso ku mukono n'amufulumya ebweru w'embuga. Ani afulumya? Yesu. Lwaki afulumya omuzibe ono? Yesu mu bwakatonda bwe yategeera nti wano we wali ekizibu ekyaziba omusajja ono amaaso. N'ategeera nti eno embeera eri wano, ono tasobola kuwonerawo, nnyina kusooka mmujja wano. N'atransforminga, n'akyusibwa. Okulokoka obulokozi n'oyatula Yesu Kristo tekikumala nga tokyaye ebikolwa ebikonekitinga n'amaanyi g'ekizikiza. Nkiddemu? Okulokoka obulokozi tekikumala nga todawunloodinze mabegezi ga bwa Katonda. Bw'onaalokoka n'osigala ng'oli musiru, ojja kuba ng'ofaananira ddala anaataalokoka n'eggulu likusube. Bw'onaalokoka n'oyatula Kristo n'otakkiriza kukyusibwa, ogenda kufaanana n'omusamize alina envunza mu bigere, atasenya mannyo, eyagegera. Abantu bangi balowooza obulokole buzibu, bwangu nnyo, buwooma. Balowooza Yesu takola, akola. Gwaliko ekizibu. Osiiba mu bintu bikyamu, olumala okwebaka bw'oti ng'emizimu gijja gitandika gikukozesa. Feva yo yonna ng'eyiika. Obadde n'omusajja si gulokole, gukazi si gulokole, guli mu kusonseka ebigambo mu matu, kaakati bebi wenna n'okyamuukirira. Olugwa wansi nga kawuulajja, ng'atandika kukozesa, ng'enkeera boosi we atandika akuvuma, akukuba. Lwaki? Ennyumba sitaani mwayingira eleetamu rejection. Ennyumba sitaani mwabeera mubaamu kufa, mubaamu kuzikirira. Yajja okubba, okutta n'okuzikirira. Obadde mu biguruupu bikyafu, obadde n'abantu bakyafu, babadde bakugamba ebigambo bya bukaba, olugudde wansi ne weebaka, otandise kuloota abasajja bakozesa. Otandise kuloota nga webaka n'abakazi, egyo misambwa. Nyina omwana gwe nasabira eyasumululu, yali mu P6, Miss najja yali mu P5, Miss najja n'ayingira kiraasi. Omwana oyo yali alimu omwoyo w'okutya ng'atya Miss oyo. Miss olwayingira bw'ati, omwana yaŋŋamba nti n'awulira ekintu nga kimuyingira mu busajja bwe. Yali mwana mulenzi. Mu P5 omwoyo ogwo gye gwamuwambira, ogwa masturbation. Gwava ku ticca eyayingira kiraasi. Omwana Miss bw'ayingira kiraasi, omwana n'ayambala omwoyo gw'okutya n'agugumuka ati,
n'awulira akantu nga kamuyingira nti mu busajja bwe n'abanga agira bw'ati abantu abakuze so olutegeera kye kyawulira n'abanga alina emikolo gy'abadde naye ng'ekintu kivudde ku Miss ayingidde kiraasi naye akugamba nti Miss ng'anyirira ng'atema bummini obukoma muno ng'alina ebisambi nga Miss bw'omutunulako omwana n'awambibwa omwoyo gw'obukaba ne gumubeerako emyaka egisukka mu 10 ng'omuzimu gumuliko n'atandika okuba ng'avudde mu ssomero akola nga buli kyakola kifa taliiko feva buli kyakola kyekifa okutuuka ku lunaku lwe twasisinkana ku media ku social media ku n'ambulira ensonga ze we twogerera leero Mukama yamusumulula. Waliwo ebintu bye tulina okuvaamu. Ekintu ekyo bwe kyamuwamba kyatandika omukonekitinga n'abantu abakyamu era n'abeera mu bifo ebikyamu. Embuga gy'olimu waliwo ekyakuwamba tegwali musango gwo. Ebiseera ebisinga walina mwana muto kati kyakuvuga ne kikutwala kyekiseera ove mu mbuga eyo. Okuzibwa omuzadde n'atakuwabula muzaddewo n'akuleetera okunekitinga n'emikwano emikyamu obulamu bwo bwonna ne bwesiba nga kyatandikira ku maama oba ku taata olwaki teyakufaako yali yabula naawe n'obula. Kati va mu mbuga eyo, va mu mbuga y'obusiru, va mu mbuga y'obukaba, va mu mbuga y'abatakkiriza. Yesu alaba omusajja oyo kituufu agenda muzibula ne tasobola muleka mu kifo kino. Eno ennyumba ye y'obusibe, eno ennyumba yerimu amaanyi agakontrolinga obulamu bw'ono omusajja okuba muzibe. Ekyo ekikolwa ky'okola kye kisibya obulamu bwo, kye kikukuumidde mu bwamuzibe, kye kikukuumidde mu bwavu, kye kikukuumidde mu ndwadde. Kanjogereyo ekisinga obutawanya abantu. Buli muntu yenna Katonda yakutonda ng'olina omukisa era osobola okuba omugagga. Endowooza zo waliwo ekyazisiba. Giyinza okuba emikwano, kuyinza okuba nga bwe njogera ku ndowooza omuntu yenna bw'akula obwongo bwe bulina okukyuka n'amanya ntambuza ntya ABCD okuva ku bizinensi mpaka ku bulamu. Nkoze nnyo sente zimpita mu ngalo. Gwalina ebituli mu bwongo obwo era sente gwazita nga tonnava mu mbuga ezimu n'obaako embuga z'oyingiramu oyinza obutawa. Amazima gakujja mu mbuga ey'okubula. Wuliriza, Yesu akwata omukono gw'ono omwami amujja mu mbuga eyo amufulumya wabweru. Njagala oyambala engatto, njagala oyambala obuvumu, okkiriza amazima gatuule mu ggwe, weekyekinga awo wooli. Kiki ky'okola ekitali kya bwakatonda? Kiki ky'okola Katonda ky'atasiima? Kye kisibya obulamu bwo. Beera w'amazima. Nze sikulaba era amaaso gange ngabisi. Weekube mu ttooki. Olunaku lw'onaasalawo kati n'ogamba kino nkiresse, kino ekintu kirimu okutambula, kirimu okussa mu nkola. Obutuukirivu babukola, teboogerako bwogere. Mukama mpa amaanyi ndeka obwenzi. Ani akutwala mu nnyumba y'omusajja? Mu magezi go weerabidde nti oli sibulaazawo. Mukama mpa amaanyi mpona obukaba. Essimu eyo ani agifuga? Ani agikutte mu ngalo? Mukama mpa amaanyi bano abambuzaabuza mbaveeko. Be balina omutima gwo, be balina obwongo bwo, be bali mu mutwe gwe bakutegeerera. Salawo ove mu mbuga. Ekyo kyonna ky'otambuliramu ekitali kya bwakatonda, salawo kati okifuluma. Nze Robert nasalawo
obulamu obwange mbuvuga mu ngeri gye mmanyi nti ya bwa Katonda. Ekyo kimu. Ekirala, si entertaining nga nonsense. Ebitangattako sibiwabudde, ebitanzimba sirina biseera byabyo. Omuntu atalina kyonnyongerako sirina kyenkwagaza. Njogera ku mikwano, soogera mu kanisa. Mu kanisa ffe tuliwo okwerokaminga buli muntu nga bwazze. Naye njogera mu mbeera ey'obulamu obulala. Sirina mukwano nga gweyonoona bwonoonyi ndowooza zange. Kinyambye nnyo okutambula ne ntuuka wendi mu myaka gyange ne ndaba Mukama nga ansanyusa era nankozesaako ebyo abantu bayinza n'obutalowooza nti nze mbikola. Teweetaaga kumala kukaddiwa Katonda okukulaga ekitiibwa kye. Ekitiibwa kya Katonda kiri naawe, naye entegeerayo by'okola bigobawo ekitiibwa kya Mukama. By'okola bigobawo ekitiibwa kya Katonda. By'otegeera bikuleetera okusiba. Mukama alina amaanyi okuwonya, alina amaanyi okuzibula. Singa omusajja ono amuzibe abakuba ng'embuzi n'asimba obugere n'agamba Yesu tonzija wano, yali tajja kuwona. Yayambala embala ey'okugonda, n'ayambala embala ey'okukkiriza nti ono ankutte ku mukono, si muntu wa bulijjo. N'ayambala embala ey'okuteeka mu nkola. Ebigere bino Yesu teyasitula musitule, wabula yamuvinga step by step. Kiki ekyamuyamba? Okukkiriza amukutte ku mukono nti w'amaanyi era asobola, n'okumussaamu essuubi lye nti gano amaaso gasobola okuwona ku ye, kyamuleetera okusumululwa. Yawulira ekigambo kya Kristo n'agondera okukwatibwako kwe n'asobola okuwona. Mwana wa Mukama, ekibuuzo gy'oli, ogondera ekigambo kya Kristo kiwulira? Abakutte ku mukono osobola obbeesiga bakutwale mu butuukirivu? Saagala kupuleezinga nnyo basumba, kuba kati abasumba b'ennaku zino bakusobera, bagamba olemu. Njagala okwogera ku muntu oyo akuli mu maaso, akulengeza eggulu, akulengeza obutuukirivu. Bw'akwata ku mukono osobola omuwuliriza? Bw'akugamba oleka ekkubo ly'ebbi osobola oddireka? Bw'akugamba nti ekikolwa ekyo ky'okola kikyamu osobola okkireka? Oyo gw'oyita mentawo mu bya bizinensi bw'agamba nti ssente bazikwatayo bati ne bwe bati osobola omurespektinga n'olya ky'aggambye? Kye bayita menta oba omuntu akulembedde, nze nsuubira olina okuba ekyokulabirako gye ndi. Bw'oba oli mwavu tolina bw'onsomesa bugagga. Bw'oba oli walemu obufumbo nga toli mufumbo, olina kyeyombekedde, simanyi bw'onsomesa obufumbo. Okuggyako bw'osoose kumbuulira kiki ekyakulemesa okuba mu bufumbo, nja kuwuliriza. Kiki ekyakulemesa okuba omugagga, nja kuwuliriza. Naye nga tombuulidde lwaki walemu okuba obulungi, twala eri enjala zo. Nga tombuulidde lwaki obufumbo bwakulema, twala eri kasasiro wo, tonsomesa. Obitegedde? Ebyo bigenda kutuula mu ggwe okumala okuwerokaminga amazima gabeere mu ggwe. Amazima nga tegali mu ggwe togenda kusobola kutegeera bigambo bino. Tuleme okwonoona ebiseera mu nsi, tuleme okwonoona ebiseera mu kkanisa nga tulowooza twalokoka naye nga twongera kuba basibe. Ekkanisa y'abalokole olwaleero yeesingamu abantu abatamanyi era abatamanya. Tebaagala kumanya ate tebamanyi. Ne balowooza nti bakolerera eggulu, kumbe bagenda mu ggeyeena. Ebikuteekateeka okutuuka mu bulamu obutaggwaawo oli mu bizanyiramu wa, toyagala kukola. Abakubulya toyagala bawuliriza.
buli lw'onaakola nga abantu abakubuulirira toyagala bawuliriza ogenda kutambulira mu kulemererwa. Bw'onaamala okutambulira mu kulemererwa ogenda kugwa. Mukama nkoze nnyo emyaka mingi sirinaawo ka ssente. Ani yagaana zitereka? Abaakugamba nti savinga ssente tewabawuliriza. Wabula ng'odda muga Katonda mubi, Katonda takola, nze nsabye nsiibye era sirina nkyukakyuka. Amagezi agakutwala mu gaggawala ogakozesa. Ani akumentalinga? Mu bwongo bwo oyingizaamu ki? Buli lunaku osiba olowooza bukaba, olowooza bintu bitaliimu. Abaana bangi ab'obuwala n'ab'obulenzi kati balowooza kugenda mu kiraabu, balowooza kunama, balowooza biki. Mu kifo ky'okulowooza ebintu eby'amakulu balowooza bibi. Nze najja kwakisa musana mu kizikiza era mmanyi bino ebigambo waliwo be bitawoomera bangi. Waliwo be bitawoomera bangi naye amazima gakaawo eri abantu abamu. Ndabyeko abazze ne baŋŋamba nti mu butuufu waŋŋamba ne ŋŋaana okuwulira. Mbalabye bangi. Njagala owulire ggwe. Va mu mbuga eyo. Tunuulira ekintu kyonna ekitali kya Bwakatonda ky'olimu. Tunuulira abantu abakulembedde. Tunuulira emikwano gy'odiringa nagyo. Tunuulira ky'olimu ekyo, emikwano gy'oli nagyo, abantu b'oli nabo, abantu b'odiringa nabo, be basibye obulamu bwo bwe baba basiba Bwakatonda. Be baba bwa Bwakatonda beenywezeeko. Mukama ayagala kujja mu mbuga eyo gy'olimu, eyakusiba, ey'endwadde, ey'obwavu, ey'okulemererwa. Kkiriza Yesu akwate ku mukono. Yambala okugonda. Bayibuli etugambye bw'eti. Mukama osaanire ekitiibwa. N'akwata omuzibe w'amaaso ku mukono n'amufulumya wabweru w'embuga. Awo bwe yawanda amalusu ku maaso ge n'amussaako engalo n'amubuuza nti oliko ky'olaba? Olw'obiri ennya n'atunula waggulu n'agamba nti ndaba abantu kubanga ndaba bafaanana ng'emiti nga batambula. Eriyo bangi bayatula Kristo. Alaba abantu, Yesu amukutte ku maaso, amutaddeko emikono, amubuuza olinako ky'olaba? Kale weebale kulokoka. Naye olinako ky'olaba? Kale weebale kwatula Kristo. Naye ndaba yeefaanana eti. Amagezi go gategeera gatya? Kale weebale kuba mukazi mulungi, weebale kunyirira, ebitumbo birina ebifigambu. Entegeera ye eri eti. Amaaso go galaba gatya? Biki by'oyayaanira? Ebiri mu mutima gwo biki? Yesu amubuuza olinako ky'olaba? Akugamba ndaba abantu nga batambula balinga emiti. Kitegeeza endaba enfu. Abantu bangi bajjudde okulaba okufu nga bo balowooza bamanyi nnyo, ayinomo, era ffe twamalako, faawo twayitawo. Oli mulwadde. Kubanga ebimu ku by'osanyukira bye bigenda okukutwala mu kuzikirira. Bwe mba njogera ebigambo bino njogera weekubemu ttooki. Waliwo Yesu eyajja n'akwata omusajja ono ku mukono n'amulagira okuva mu mbuga eyali enkyafu oba enkyamu. Ono aggyibwa mu mbuga bamubuuza olina ky'olaba? Yakkiriza n'atambula nga gwe bwe walokoka. Yakkiriza n'atambula nga gwe wajja mu buweereza buno. Yakkiriza n'atambula nga gwe bwe wagonda ewantu ewamu ow'ewalala. Naye ndaba yeefaanana etya? Bwe wakkiriza amaaso go gasigala mazibe oba gaalaba? Bye walaba byali bituufu oba byali bifu? Kino nno kye bayita okukyusibwa. Bw'olokoka okkiriza amazima ne gakola omulimu mu ggwe. Ne bagamba leka kino, leka omuze guno, n'owulira era n'oguleka.
ogenda kutandika okuba nga amaaso go galaba abantu abatuufu. Bw'ogaana okuleka ekkubo ebbi, ogenda sigala nga amaaso go galaba mafu, abantu obalabanga miti, kitegeeza tolaba bulungi. Walokoka n'osenga Yesu Kristo omuyinza w'ebintu byonna, omulokozi, naye sitiiru okyatambulira mu mbeera enfu. Wakkiriza Yesu naye ate amagezi g'obwakatonda ogeegaana. Walokoka naye okyategeera nga abataalokoka. Walokoka naye endowooza zo zalemeramu obusiru newagaana okugeziwala, ate nga abalokoka ne bajja eri Mukama balina kugeziwala. Lwaki? Mukama waffe Yesu gwe muti ogw'amagezi, gwe muti ogw'obulamu. Mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Okutya Mukama kireeta magezi, naye bwe walokoka okola magezi, oyogera magezi, otambula magezi, weeyisa magezi. Olwaleero abalokole bali badde bakyasinza okwogera amazima mu nsi yonna. Kinkwasa ennaku okulaba abasumba nga balaga baweereza Katonda naye ng'ate beekubira n'ekibi. Bawagira okutta abantu, bawagira obufere n'obubbi, bawagira ebikolwa ebikyamu. Katonda byakyawa ate nga bo bibawagira. Ovaayo otya n'opraising ekintu Katonda kye Yesu Kristo yagenda ku musaalaba, omusaayi gukoma okuyiika. Naye leero bw'obuuza abasumba b'abalokole nti ekigenda mu maaso mu Uganda, Mukama akyagala oba takyagala? Kati naawe kankubuuze mulokole gwa mpuliriza. Mu bwongo bwo okkiriza nti Katonda alina abantu baalese baffe nga abafa mu Uganda? Mu bwongo bwo nga ggwe yalokoka, kubanga abalokole be bakyasinze obutategeera bintu birabwako. Katonda byakyawa ate bo be baagalira ddala. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kiri mu ggwe. Batta omwana wa neyiba, gwe n'ogera n'okuba mu ngalo, n'abase ne mumukubira mu ngalo. Amawongo bukola, mulina Katonda. Olina okutya Katonda mu ggwe. Olina okutya Katonda mu ggwe. Mulokole ggwe. Buli awagira ekibi naawe oba okikoze. Buli atasala musango gwa nsonga amagenda go era ennyumba yo gy'ogenda mu geyeena. Bayibuli etugamba akola ekibi wa Sitaani, akola ekirungi wa Katonda. Balokole, bwe twalokoka twafuuka omusana, era Mukama waffe Yesu atugamba nti ffe tuli musana gwa nsi. Amazima galina kutandikira ku ggwe, okwagala kutandikira ku ggwe, emirembe gitandikira ku ggwe, essanyu litandikira ku ggwe, obutuukirivu butandikira ku ggwe, obutali bubbi butandikira ku ggwe, obutali bukuusa butandikira ku ggwe, okuleka obwenzi kitandikira ku ggwe, okuleka obubbi kitandikira ku ggwe. Mulokole, naate kisinze nnyo mwabo. Bwe kiba kisinze mwabo, nzize kugamba ki? Kwesalawo kati. Oleke embuga y'abanyazi, oleke embuga y'abatemu, oleke embuga y'abalimba, kubanga gy'onaakoma bitambuliramu gy'ogenda okukoma okubonyabonya obulamu bwo. Kkiriza okyusibwe. Kkiriza Mukama akole omulimu mu ggwe. Kkiriza oleke ekkubo ebbi, odde eri Mukama. Kkiriza onoonye emirembe gya Kristo, gy'omuntu gwe wakiikira mu mutima gwo, gy'abantu be wakyawa mu bulamu bwo, be basibye obulamu bwo. Katonda agezaako okuwa omukisa, anoonya wakuteera omukisa, naye mu mutima gwo mujjuddemu bantu b'okyayi. Yakuvuma, yakukuba, yakuggyako ki? Bwe yakuyita embwa wafuuka mbwa, bwe yakuyita embizzi wafuuka mbizzi, bwe yakujerega n'agamba ekyo kiri bwe kityo, simanyi nti ekiri bwe kiti. Yafuuka wabbulu oba gwe wafuuka wabbulu? Tebiina kye bikola. Sonyiwa, sonyiwa, wabula leka amakubo amabi, leka ebikolwa ebibi, ekibi kibeere kibi munda mu ggwe, ove mu mbuga eyo. Ye mbuga eyagala okusiba mu mbeera.
tulokoka ne tutandika ne tulaba bubi ebintu. Omusajja wuuno agamba, Yesu amubuuza, oliko ky'olaba? Amugamba, ndaba abantu naye batambula balinga emiti. Abalokole bangi tebalaba, maaso gaabwe tegalaba bulungi. Abatemu babayita batuukirivu, ababbi babayita batuukirivu, amaaso gaabwe tegalaba. Baalokoka, Yesu yabakwata ku mukono ne balokoka, naye sitiiru bakyagaanye okukyusibwa balabe bulungi. Nsaba Mukama akuggula amaaso olabe amazima ge. Nsaba Mukama akuggula amaaso olabe omukono gwe. Nsaba Mukama akuggula amaaso oyagale by'ayagala. Nsaba Mukama akuggula amaaso akuyiseewo. Nsaba Mukama akuggula amaaso bizinesi zo ziraba omukisa. Nsaba Mukama akuggula amaaso akukonekitinge n'abantu abakugamba ebigambo ebituufu, abakwadivaisinga. Mukama akuggula amaaso, kkirize. Teri muntu yatondebwa ng'amanyi munsi. Buli muntu ayiga buyizi, buli muntu awabulwa. Okuwangulako kuli wansi w'okukakkanira ekigambo kya Katonda n'ekigambo ekifaanana bwe kiti. Weekube mu ttooki, ogenda kudda enkyo ŋŋambe nti ebintu byange bibadde byagaana kati bitambula. Ogwo omuze gw'okola gwe gukulemesezza okubaako eddala w'otuuka. Ky'okola kye kifa. Lwaki? Emizimu gyafuuka mikwano gyo, gisula yeekaalu ya Kristo yalibadde nnyumba ya Katonda, yafuuka nnyumba ya mizimu. Teri muntu akozesebwa muzimu n'owangula. Nkiddemu, buli omuzimu lw'ogulota nga gukozesa obaako okugaanibwa, buli ky'okola kifa. Teri muntu akola masturbation bukaba n'aba muwanguzi mu by'akola. Era bangi obalaba nga bakoledde emyaka mingi yalowooza ali bulungi kumba ali bubi. Omulala we yalibadde ateeka ssente emiliyoni 5 n'afunamu obukadde 6 ng'ozisaawo n'ojjawo nga tofunyemu n'amagoba. Lwaki? Gino emizimu gy'okwatagana nagyo gikusiba. Omukisa gwo guwanyisibwa, omukisa gwo gubbibwa, kubanga enkolaganayo erina emizimu. Nkiddamu kino, teri muntu akola bwenzi, teri muntu atambula nga yeegadangagadanga n'abasajja n'abakazi n'abaako omukisa. N'ebyokola n'ebyo badde okyayimiridde bigenda kufa, okuggyako abo abagenda ne babisamirirako, kuba bangi babikola ne bagenda ne bakolerako emizizo gyabwe. N'omulaba nga ye yakola endagaano n'emizimu nga ye aliwo okukwana abakazi, yeebake ku bakazi nga 100, 200, 5, ye nga buli lwabikola emizimu gye girya. Kiki ekimuleetera okubanga ye bw'abikola oyinza omulaba nga agenda mu maaso nti ye kino kyagenda akola akikozesa nga ssaddaaka. Gwe gwakozesezza akulekako ekyoyo, omulala akozesezza emukisa gwe gwabadde nagwo nga kimwambala ng'omukisa gwe guwanyisibwa. Gw'ofuuka nga kamasu, nga mutego oguvubira oli eyakukozesa. Nkitereeze oba okitegedde? Omuntu oyo asamirira sitaani. Lwaki twogera nnyo ku bukaba? Ebintu biri bibiri sitaani byasinga okuvubiramu abantu: obukaba ne ssente. Ebyo osanga abantu bangi nga takwatanga kambe kuggyako mwana wa muntu bulago, naye nga tagenda mu ggulu. Ekintu ekikyasinza okukonekitinga abasajja n'abakazi, abaavu n'abagagga bakiyita bukaba ne ssente. Ebyo ebintu bigatta buli kika kya buli muntu, omukulu n'omuto. Buli muntu ayagala ssente, buli muntu aggwera mu bukaba. Omuntu bw'omala okulokoka mu bintu bibiri, n'olokoka mu bukaba n'olokoka ne mu ssente, bw'oba ogenda genda mu ggulu, kubanga ebikolwa bingi bamaze obbizingako. Ekirwanya abantu ziba ssente, ekissa abantu ziba ssente, ekitawaanya abantu mu nsi muno guba mukwano, baba bakazi baba basajja. Tunuulira Katonda, lokoka mu bintu ebyo, Mukama agenda kuba n'ekifo munda mu ggwe. Sitaani ateze obumaso bwe ng'abutegedde mu bintu bibiri: ssente n'obukaba. Birokokemu, bidduke. Ssente kyentegeeza
bantu bangi baweebwa ssente ng'ayagala ssente ne yeetunda oba n'asalawo n'okutta munne. Ekyo kye njogerako, naye nga ssente si mbi, ssente nnungi. Wabula amakubo g'otunulamu ofune ssente ke kamasu akakutegeddwa sitaani. Ssente z'okola ozifuna mu makubo matuufu? Naawe azifunye mu makubo amatuufu zikwate bulungi. Tulokoke naye tulabe bulungi. Mu njiri ng'eno leka amaaso go galeme kulagamu bibi. Naye ate temuli bibi, okuggyako gwabi kirabanga ebibi, naye temuli bibi. Amaaso go gakulagemu abantu abatambula nga bantu. Leka kulaba kigambo eky'amazima ate n'olabanga ekikuvuma, oba olabye bubi. Leka kulaba bantu bakuwa magezi matuufu n'olabanga abakuvuma, oba olabye bubi. Leka kulaba abantu bakubiwulirira n'olabanga abakuvuma, oba olabye bubi. Kino kisibye abantu nti omuntu bw'agaana okubuulirirwa agenda kukola ebbanga ddene nga tafuna, takyuka. Agenda kumala mu bulokole ebbanga ddene nga takyuka. Obufumbo bugenda mulema lwaki yagaana okubuulirirwa. Ebintu bingi ebiri mu ekyo. Ye muntu eyalokoka naye nga talaba. Walokoka naye wagaana okukyusibwa, amaaso go gakyali mazibe. Kkiriza amaaso go gazibuke. Kkiriza okyusibwe. Buli lw'onaakyusibwa ogenda kukola ebintu ebituufu, olaba ekisa kya Katonda nga kirabika eri obulamu. Otambule mu kisa gwa Mukama. Ngenze olwa25 nate n'amussa engalo ku maaso ge n'akanula okulaba, n'awona, n'alaba byonna bulungi. Yesu teyamuvaako ku mulundi guli ogwasooka. Yamukwatako, n'amussa engalo ku maaso, n'alaba abantu nga balinga emiti, batambula balinga emiti. Yesu teyamukasuka, teyamulekaawo n'amugamba ye kino ekitalaba nze genda tekiraba. Nate n'amussa engalo ku maaso ge n'alaba byonna bulungi. Kitegeeza ki? Mukama akutumidde obubaka ebbanga ddene. Mukama yakulokola akuyambyeko emirundi mingi n'omudisappointinga. Nakati akyakwagala, takulese, afaaki, ayagala amaaso go galabe. Yensonga ne leero kyawulira ekigambo kino nange ng'ondaba, wali tommanyi ne kati ommanyi. Lwaki? Mukama akyakwetaaga, ayagala olabire ddala bulungi, ayagala otandika ebintu obirabe bulungi. Wali n'emusumbawo ng'agamba leeta nkusiigeko amazzi ku mutwe, oyo n'omuyitako. N'ogenda ku mulala n'agamba fire, oyo naye n'omusanga n'omuyitako. N'osanga yalina ekigambo ekikaawa, yenze. Kati nange watuuka gye ndi n'oga oyo gaayo omulaba, ebigambo byalinga avuma, ebigambo bye bikambwe. Mukama akyakwagala. Era bw'owulira ebigambo bino, nze yaŋŋamba antumye okwakisa omusana mu kizikiza. Nze naawe ffenna Truth and Justice, naawe gwe mbulya ebigambo bino genda ofuuke omusana mu kizikiza. Tambulya ku mazima gagenda kufulowa eddembe. Andeseewo njogere nawe nze nali wa kufa. Singa nafa dda. Emmotoka zigudde ne zeefuula, nenvaamu nga ndi mulamu. Ne bagamba bona alina eddogo, nga wendi sirina ddogo. Andeseewo nkusisinkana. Beera yantabukale nga naye lwaki sejja mu nsi, ninjagala okwetta. Mu luumu muno mwe ntudde, napulanningako okwambuka nenyamba kangende mu buliri n'akambe, neesala emisiwa gino, gifuwe omusaayi nkere nga nafudde. Wano we ntudde wano wenyini. Njogera nga ntya Katonda omunene atudde mu ggulu eddene. Wano we nabirowooleza era we nali ngenda okwettira.
Ne ngamba naye okwesala emisiwa gino kijja kulaga bula bijja na kunnuma nnyo. Nga kakati ekisinga obukulu olwo sitaani ali mu kulamuza obulamu bwange nanga kati ekisinga obukulu okimanyi yambuka kalina wano wendi ndi kalina flo yakubiri nanga kati yambuka ku rooftop waggulu oyimirire eyo olaba ekimotoka kino ekiri wano nti obuukeyo ogwe ku kyo ogenda kukutuka ofa omulundi gumu. Oyo sitaani annamuza naali badde nafadda bino ebigambo tewaali biwulire. Namaliriza nangamba naye ate wano ojja kukola amawulire mangi bagambe omusajja bw'ati yavudde ku kizimbe ne yeekubawo n'afa. Ne ngamba amawulire gajja kusaasaana nnyo, ezo zonna zaali pulaani. Ganaagenda gatya singa abantu bange banaabiwulira banaagamba batya nga nnoonya enfa eya .com. Sitaani ng'akulaga enfa eya .com. Sitaani alamuza. Nannamuza n'antwala ku nnyanja. Waliwo ekiyanja kinene sayidi awo. Kirimu amazzi mangi kuŋŋaanyizo ly'amazzi. N'angamba kati olaba enfa y'amazzi eno nti oyinza okufiira mu ddakiika egi emu. Togenda kufuna bulumi, togenda kuba na bulumi, n'abantu bagenda otegeera nti wafa ng'omazeemu ennaku nga 3 nga n'okuvunda obunzi. Batikka omulambo baba kuziike. Sitaani alamuza. Naye omanyi waakusanga okuwa ebirowoozo ebyo? Akusanga mu mbuga ey'ebirowoozo, mu mbuga y'okufiirwa ng'olaba obugagga buweddewo, olaba tokyalina lugendo, mweyo embuga mwakusanga akuwa ebirowoozo ebyo. Yesu amala okuwonya omusajja ono amufulumya wabweru w'embuga amugamba toddanga mu nnyumba eno. Va mu kutya, va mu kweraliikirira, va mu nnaku, va mu mize emikyamu, va mu bantu abakyamu, va mu gurupu enkyamu. Aboogera naawe tulina obujulizi. Gw'omanyi kye bayita okufiirwa ssente ku myaka gino, gwe bw'ondaba wano olowooza nyina emyaka emeka? Gwe bw'ondaba wano olowooza ndi omu ku basajja abakadde? Omanyi kye bayita okufiirwa ssente ez'ekivubuka? Bantu bangi abanfolowinga bano abammanyi ab'e Masaka bangi n'abewaffe mu kyalo, naye nze njogera ku Masaka kuba be bamanyi bizinesi nibi. Gw'omanyi okuba ng'onoonyeza ssente mu bugubi. Nze nalinako ne looni ya banka za miliyoni zaali oba 10. Manyi abantu bangi boogera palapase nga tebamanyi na nkola gy'okolamu bintu byo. Oba ne looni naye nga abantu bagamba oyo yatta omuntu, oyo yasaddaaka, oyo bazadde be yabatta, naye nga tebabimanyi. Naye ng'olina ku looni za banka. Banka ekuwadde miliyoni 2, miliyoni meeka oli mu kukola mirimu bitambula, bw'oba olina amagezi era bikutambulira. Byonna nga bimaze ottabuka. Mu kiseera ekyo mu mbuga eyo tewali kirumanga muntu yali abeddeko ne ssente ne ziggwawo. Bw'otetta oyinza okuddamu n'osenvula bupya. Wabaawo ebintu ebi okuzikirira oba okulamu obupya. Njogera ku bantu abamanyi ssente. Gwagenze ku kyeyo n'olaba ku bukadde 5 soogera naawe kuba ggwe tuli mu nsi ndala. Njogera ku muntu yali akutte ku miliyoni 3, miliyoni 4 ng'oli mu ggwanga lyo Uganda nga togenze ku kyeyo. Gwe njagala okwo bino ebigambo gwe bituukako. Omanyi kye kitegeeza? Mu kaseera ako ak'ebizibu ebingi, mu mbeera eyo ebizibu biba bingi ebiba mu bulamu bwo. Eyo y'embuga Yesu yajjamu omusajja ono omuzibe w'amaaso. Eyo y'embuga Yesu mwayagala okujja. Ebizibu bingi by'oyiseemu, kale jangu akwata ku mukono. Kiki olina okukola? Ebizibu olina bingi kituufu, embeera ezikunyiga nnyingi kituufu, naye mbadde nkusaba teweekola kabi. Tolowooza nti ensi ekomye. Kituufu bakukyayi, tolowooza nti oyo omukazi yasemba oba omusajja. Kituufu obwavu bukuluma, tolowooza nti ensi ekoma ku olwo. Eyo embuga giveemu.
teeka obwesige bwo mu Mukama waffe Yesu Kristo, leka abeere embuga yo. Va mu ogwo omuze, va mu ekyo ekigurupu ekikumalamu amaanyi. Ffe tukuze abantu batumalamu amaanyi bangi. Era singa twali tufuuka kye tufuuka lwa bigambo by'abantu, ffe twali bali tetulina kye tuyinza kubeera. Batwogeddeko, batulowolereza, batwagalizza ebibi. Tewakiyinza tutuukako. Nze nebaza Mukama nti simubanja ne bwagamba nti Robert nkututte nku. Mukama ampadde ku ssente, Mukama ampadde ku mirembe, Mukama ndaze byonna. Sirina kirala. Nsigadde muweereza. Oza ndi mugagga. Bugagga buno bunensi bwenoonya, ndi mugagga mu mwoyo gwange. Ne kennina kammala ne bw'aba mpadde ennusu bibiri bimmala. Lwaki nalokoka? Bayibuli etugamba bye mulina bibamalenga. Bw'oba ofunye ekyokulya ekyokwambala bye mulina bibamalenga. Kati gwe oyagala ogenda otte banno lwa kizimbe, otte banno lwa ttaka, teweetaaga kikola. Mukama asobola okuwa obugagga, asobola okuwa ebizimba, asobola okuwa amataka nga tomaze na kutta bantu. Kkiriza ky'olina, omutima gwo gulokoke. Kkiriza ky'olina. Wakati mu mbuga ezo mwotambulira, Sitaani mwayagala okuttira, mwolabira obubi, naye kkiriza Yesu akujje mu mbuga eyo. Nze nziza okugamba n'amugamba, ulira, n'amugamba bulungi, n'amusindika ewuwe, n'amugamba nti toyingiranga mu mbuga muno. Yesu asindika omusajja ono n'amugamba nti genda toyingiranga mu mbuga muno. Naawe nkusindika, va mu ekyo ekintu ky'obaddemu, tokiddangamu. Yesu azibudde amaaso g'omusajja galabye. Gabadde okusooka gadde mazibe, agakutteko galabyerabyemu, naye amaze agazibulidde ddala. Kale va mu kifo ekyo. Ekyennaku kiri kimu, ti Katonda amala okubaako watutuusa ne tukwatagana n'ebintu ebikyafu, ate ne tuddamu ne tukaaba. Mukama yakulokola n'olokokayo k'omwezi. Yesu, Yesu, Yesu. N'oddamu n'oddira X, n'oddira baggayi bwe mwanywanga kabanga. Ogenda omaliza bw'oti ng'amaanyi agabaliko gazzeemu gakusise, ng'ozzeeyo mu mbuga ey'obutalabu. Yesu akugamba toddiranga ddala mu mbuga eno. Va mu kibi, tokiddamu. Va mu kkubo ebbi toliddangamu. Bw'otyo bw'ogenda okulaba emirembe, bw'otyo bw'ogenda okuba n'omukisa, bw'otyo bw'ogenda okuba obulungi. Mu nsonyi wenduddewo ne mbadde njagala kumaliriza wano kuba enkya tugenda kuyiga walala. Todda mu kintu ekyo. Mukama kyakusumuluddemu. Akatima kakomawo kagamba kaakati mwana wange njagala ogende n'ekyawandiikibwa kino. Yesu ng'agamba omusajja Olunyiriri olwa 26 n'amusindika ewuwe. Tulina ewaffe, Katonda alina omukisa gwo, Katonda alina ebintu yakutegekera, olina ewuwo, Katonda w'amanyi nti wuwo. Naye n'embuga mwoli si yeeyiyo. Buno obukaba mwoli si bwe bubwo. Obubbi mwoli si y'embuga yo. Obwenzi mwoli si y'embuga yo. Obutawulya mwoli si y'embuga yo. Obwavu mwoli si y'embuga yo. Okugaanibwa mwoli si y'embuga yo. Yesu amanyi embuga yo weeri. N'amusindikira ddala n'amugamba agenda ewuwo, naye toddiranga ddala mu mbuga muno. Ekintu ekyo kiveemu. Manyi nti kirema, bizibu okuleka, naye salawo. Ku lw'obulamu bwo, ku lwa future yo, ku lw'amagenda go, ku lw'eggulu lyo. Njagala obategeeza bino bye tuyitamu ye ggeyeena yaffe ey'oku nsi. Bw'omala okukonekitinga ne Sitaani ogenda tambulira mu bulamu obw'okukaaba, eyo ye ggeyeena ey'oku nsi. Bw'okonekitinga ne Katonda ogenda tambulira mu bulamu obusanyufu, ly'eggulu ly'oku nsi. Kyokka ate nga n'eggulu ogenda ddesikira, obulamu obutaggwaawo ogenda busikira. Wano ku nsi otandikira okusasulira ggeyeena yaffe oba okusasulira eggulu lyaffe. Wano by'okola wano bye bigenda okukulemesa otuuka mu ggulu oba bye bigenda okukuleetera otuuka mu ggulu. Kale salawo oleke ekkubo ery'ebbi. Salawo okiviiremu ddala. Salawo okyayire ddala obulimba, oyagala amazima. Salawo otambule nga Kristo bw'ayagala. Manyi si byangu, naye kkiriza.
ku lw'omusajja ono yafuluma mu mbuga n'awulira ekigambo kya Mukama waffe Yesu n'amugamba toddiranga ddala wano, naawe toddira ddala mu bikolwa ebyo, toddira ddala mu mpisa ezo, toddira ddala mu makubo ago, toddira ddala mu bintu ebyo, osobole okuwonera ddala kye bayita okukyusibwa, kye bayita transformation. Omutima gwo ne gukyusibwa n'omubiri gwo n'ebirowoozo byo byonna, kkiriza okyuke. Mukama bampera omukisa. Bye. Tusisinkane enkya tusisinkane mu platform yaffe. Ngenda kuggulawo conference yaffe mu maanyi, teweerabira. Mukama akumpera omukisa. Atali naffe sala amagezi gonna otutuukeko. Tukwagala nnyo. Bye.